Olinga ayogera Halo wazee, uko kupanda juu. Hawa watu wasikamata wapi? Umeelewana? Sakamata kamera za kwao. Kama unaona amefanya makosa, anaweka kamera chini ya ulinzi. Haya basi. Natoa. Pia pale. Tegade mutya. Alina okumoli yenda. Nika tukola kuti mubeere wa mutubere order effe nakewa. Jegedi dino wanajja tuwa tugende wera wa mu. Agano gato lunamu nyibija tulamu nyibija. Era n'ensonyi zijja mu kwatuleka w'abantu. Zabali sawa nga ennya za kiro banga ziyisemu ku katono njukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nezirewo omusumba kati mba nakaddewo omusumba mu njiri esimu ne yasose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nangamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka no nakudduka okuva omukyala nampiima ow'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavin muwala wange nangamba nti ne top panicking nga kanzuula ekituufu nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu zekyaze mu kutya butterflies in my belly apulire obutambula mu lubuto lwange engamba kino mukama kitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeegattako as soon as possible. Masasi tugamba masasi nga oli agamba masasi musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro omusumba ali out of danger ne munaffe agenze akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpozaabwe bwe mu kitundu his narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bwatu bwagamba
n'agigizako okukyusa lane agezwa ngo yamuleegeddemu nnyo nakka wansi masasi negeyongera from this side erimu eryamuyizizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bwati okujjayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. Abalumbaganyi babadde batambulira ku kimu mmotoka agamba tayinza kumanya tamanyi babadde babiri tamanyi babadde basatu tamanyi babadde omu tamanyi babadde ku pikipiki isuspects yabadde ku pikipiki neyawulidde bulisisa baba nawe olabubanga oli nakuliwo waka esasi nelivuga emanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli you can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti n'oludda nti yingini eyise yonna ne kati olinga agikubyemu sasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano simukaga simusanvu masasi gasukka mu 10 actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 18. Side y'emmotoka ki yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emmotoka nenamugamba nedda lwerwa co-driver naye ng'agamba nti muhumuza yasitatinze okusimbula nagamba nedda wali kinjalo okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako waliwo abuzizza direction ki olabe ekkuba erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi enamuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo bawalakata era ne polisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo eyabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'ennansana bo balina amakubo gabwe bagayita baba enansana bagamba awo bubona ababa ku sayidi ya salt awo bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka enansana kati abadde avayo bwata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi bwe gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya okukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushieldinze mu kubanga yamuguddeko bwati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive nasigala wansi. That's what he says in his words. Nagamba eddoboozi eryamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era nasigalawo. Abaseddekezo bamaze okumukuba amasasi wansi era alogezaako kwenyeenya kubala bandoza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe. Yabadde emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision tobadde mbakubye naye yabwedde oli agesinga bugesinga bale kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bwati wansi wa steering wakutamidde bwati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 mugamba simbula atempola genda emulago. Natumaliriza musumba ali mu mbeera ki gwamulabiyeko. Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye eky'omugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunze kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba nekimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma ku mpepero lwa ssaawa emu ebe gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga he is a warrior, he is a fighter, he is a soldier. Era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us
staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye Busolo tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekityo omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo 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 ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi bakyakozeredde bwe kityo ye Musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunnyonnyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasizza. Patrick Richard Simon lintabudde erinnya Richard Richard lintabudde nga tasumita Patrick wali Patrick Muhumuza omu control kati ye wano gantabudde Richard Muhumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka waliwo Musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza Musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa tujja kumusisinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa.